Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Bassebo ne bannyabo abalabi baffe abalungi aba 3 ABN tubaanirizaako nnyo Mukama waffe Yesu Kristo. Ne twebaza Katonda olw'okuwuliza kwammwe ate n'okulaba ebigenda mu maaso ku TV yaffe eno eŋŋanzi. Ate era njagala okubaanirizaako mu ngeri y'enjawulo mu puroguramu yaffe eno ensulo ey'enkya. Saba Mukama atuwa omukisa. Puroguramu eno nsuubira nga tejja kutuleka kyekimu. Kansuubire nti Mukama abukeeseza bulungi. Mmwe abafunye okusoomoozebwa kwonna, abafunye ebizibu, abayita mu kunyigirizibwa okwa buli ngeri, twagala okubakwasa Katonda bannange ye yekka atabulawo mu kulaba ennaku. Saba Mukama oyo ababeere abasaasire okulaba nga muvvuunuka ekiseera kyonna ekizibu kye muyinza okuba nga muyitamu. Twebaza Katonda kubanga ate n'olwaleero abukeesezza nga tuli balamu. Atukoze bulungi nnyo Mukama. Atuwaddeyo omukisa omulala okutereza enkolagana yaffe naye. Atuwaddeyo omukisa omulala okugenda mu maaso n'ebyo bye tukola. Naye mu byonna bye tukola tutwerabira kuwaayo obulamu bwaffe eri Yesu Kristo ng'obudde bukyali. Kubanga nga bwe nze njogera, olwaleero tubeera balamu, ate enkya kiyinza okuba ekirala ng'obulamu bugenze. Ate ekyawandiikwa kigamba eri mu Mubuulizi nti abafu tebaliko kye bamanyi, naye abalamu bamanyi nga balifa. Kale nno obanga ffe abalamu tumanyi nga tulifa, kitugwanira okweteekateeka obulungi okuba nga mazima ddala tusaanidde ne bwe tuba nga tuwummudde mu nfuufu y'ensi eno, bwe tuba nga tuwummulidde mu Yesu Kristo alituzuukiza ng'alabise ku biro eby'eggulu. Ate era bw'ajja n'asanga tukyali balamu ng'alabise ku biro eby'eggulu era akyusa obulamu bwaffe, atusaanyiza okuyingira obulamu butaggwaawo. N'olwekyo mu mbeera yonna, oba tusanze tuli balamu oba tusanze tuwummudde mu nfuufu y'ensi eno, mu byonna ekikulu kwe kuba nga twawaayo obulamu bwaffe gy'ali. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Njagala okubaanizaako mu puroguramu eno, ate era tweteeketeeke n'olw'okuyita mu nnaku luno n'emirembe. Akubuuzaako era akwaniza mu puroguramu eno, nze Kwizera Lowell, muweerezaawo ate era omuweereza w'enjiri Mukama waffe Yesu Kristo, omukadde w'ekkanisa, nga nsinziira nno yiri eri Gayaza Seventh Day Adventist Church. Saba Mukama atuweeramu omukisa mu ky'okuyiga ky'olwaleero. Kankusabe tuweeyo okusaba ate tutandike. Taata waffe omukulu ow'omu ggulu, ogulumizibwe oweebwe ekitiibwa emirembe gyonna kubanga osaanidde. Tweyanziza Mukama olw'omukisa gw'otuwadde okubeera abalamu. Tweyanziza Mukama olw'omukisa gw'otuwadde okujja okula ekigambo kyo. Saba Mukama obeere wamu naffe mu kuyiga kuno. Omwoyo Omutukuvu kaatuluŋŋamye. Tusonyiwe mu ebyo bitaweesa linnya lukitiibwa. Tuzze bujja tulongoose n'omusaayi gwa Yesu Gologoosa otukuze era tusaanyize obulamu obutaggwaawo. Taata waffe omukulu ow'omu ggulu, beera mu naffe mu kuyiga kuno. Ogootaanye amaanyi gonna ag'omulabe Sitaani n'enkwezi byateeseteese. Tweyanza Mukama kubanga otuwulidde mu kusaba kuno, twongereko n'ebirala bingi kubanga ebyaffe byonna obimanyi. Bwetyo bwe tusabye n'okwebaza amu n'okwegayirira nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina, amiina. Omwagalwa atulaba omulungi, katugende mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero, ate Mukama kyateekeddeteekedde. Ekyokuyiga kyaffe nno eky'olwaleero kiriko omutwe ogamba nti amasannyalaze okuvaako. Amasannyalaze okuvaako gwe mutwe gw'ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero, era nga tuweereddwa olunyi lw'okujjukira nga lusimbuddwa mu kitabo kya Matayo essuula 7 ate n'olunyiriri olw'omunaana nga wagamba bwe wati, kubanga buli muntu asaba aweebwa. Amiina. Anoonya alaba, eyeeyanjula aliggulirwawo. Amiina. Bigambo birungi
bizaamu essuubi, bizaamu amaanyi nti bwe tugenda eri Katonda waffe mu kusaba amu n'okwegayira ate n'okweyanjula, mazima ddala tayinza kutuggalira bweru, atuggulirawo ne tuyingira ng'abaana mu nnyumba ya kitaffe. Amiina. Greg yategeera nti okubeera mu Afrika n'obuulira enjiri ku bwakyo kyabanga kyamagero. Tewali n'omu yasuubira nti ye yali asaanidde okubuulira mu lukuŋŋaana, naye ng'ayagala okugabanako ku kukkiriza kwe n'abalala. Yayagala okukkiriza nti okukolera awamu n'abooluganda mu kisibo, okutuuka ku bantu n'okwagala kwa Yesu kyali kirungi ku lulwe ng'era ne ku lwabwe. Amiina. Era olw'okubanga yali tagendangako mu Afrika, kino kyamulabikira ng'ekyomukisa olw'ensonga eziwerako okukolera awamu mu mulimu ogunyuma ogw'okuwangula emyoyo. Kyokka Greg ng'alina okutya ddala Katonda aliyinza okumukozesa okutuuka ku bantu n'enjiri. Ekkanisa yali walako okuva mu bukiikakkono obw'ekibuga ekimu ekineneko, kumpi n'ekitundu ekimu ekyali kikyakula nga si kiteeketeeke kimala. Temuli nguudo n'abantu abakola nga batono ddala, ng'abo abalina emirimu batambula eŋŋendo empanvu okugenda mu kibuga okukola. Enkuŋŋaana zaali mu kisaawe era nga zitandika bulungi. Amasannyalaze ge twakozesanga ku projekita nga gatambuzibwa mu waya eyali nga empanvu n'amataala nga gakolera ku battery. Wabula lumu akawungeezi nga tuli mu kuyiga, ekitasuubirwa kyabaawo. Projekita ya Greg yasirika omulundi gumu wakati mu kuyigiriza. Nga kibinnya ekyo! Eyo kwe yali yeesigama okuyigiriza ebyokuyiga era n'ebifaananyi ko n'ebyawandiikibwa bya Bayibuli mu kuyamba abantu okutegeera obulungi obubaka Greg bwe yali abuulira. Baagezaako okugitetenkanya emirundi egy'enjawulo naye nga buteerere. Waaliwo ekintu kimu kyokka okukola. Greg n'abooluganda mu kkanisa abaali bamuyambako mu nkuŋŋaana baakuŋŋaana okusaba. Amiina. Okusaba bannange ge maanyi. Ebintu bwe bibalemerera ne basalawo ne basigaza ekintu kimu kyokka, kwe kudda ku maviivi ne basaba. Weewaawo mu kukkiriza ne baddamu okukikiitanya projekita nate, era ku mulundi guno neekola. Amiina. Greg yasanyuka nnyo n'abooluganda ne basanyuka nga kw'otadde n'abagenyi, era olukuŋŋaana ne lugenda mu maaso okuwulira ekigambo kya Katonda. Amiina. Olukuŋŋaana nga luwedde, buli omu ng'anyumya, abantu baatandika okwewuunya, projekita yammwe esobodde etya okukola? Nga beewuunya ekibaddewo. Bwe beebuuzanga bwe batyo, Greg yabaddangamu nti Katonda ayanukudde essaala yaffe. Amiina. Naye ne bagenda mu maaso n'okubuuza nti naye projekita yammwe ekoledde ku ki? Amasannyalaze tegabaddeeko mu kitundu kyonna. Mangu ago Greg n'akitegeera, mazima kibadde kyamagero kituufu. Katonda akozesezza Greg okukola omulimu omunene ku lulwe. Bassebo ne bannyabo abatulaba,
ndi wano okubategeeza nti olunyiriri lwe twasomye olugguzaawo obubaka bwaffe obw'olwaleero mu Matayo essula ey'omusanvu olwagambye nti kubanga buli muntu asaba aweebwa, anoonya alaba, eyeeyanjula aliggulirwawo. Ngambye Matayo essula 7:8. Omusajja ono Greg ng'akola omulimu gw'enjiri nga bwe tulabye, yeesanga nga bimusobedde, nga projekita gy'abadde alinamu essuubi okuli obubaka bw'ateekeddeteekeddeyo abantu nga ezikira omulundi gumu. Naye okuyita mu kusaba nga bakikitanyiza emirundi egiwera ng'egaanye, ne basigaza ekintu kimu kyokka kusaba, era ne bakka ku maviivi gaabwe ne basaba Katonda, abirira Mukama, ne bamukoowoola. Katonda yawulira okusaba kwabwe. N'ekirala, omulimu guno gwe baali bakola gwali gwa Mukama, nga tayinza kuguleka gufettoge. Emirundi mingi bwe tuba tukola omulimu gwa Mukama, Setaani yeekiikawo mu ngeri zonna. Olunsi amasannyalaze n'agacyankalanya, olunsi ebyuma ne bicyankalana, ebibadde byogera obulungi ne bigaana. Kwegamba asobola okukola obuvuyo bwonna okulaba nga azingamya omulimu. Ekigendwa kya Setaani kiki? Kubanga tayagala abantu bamanye amazima ge tuba tubaleetedde. N'olwekyo akola kyonna ekisoboka okulaba nga alemesa omulimu ogw'okutegeeza abantu obulungi bwa Katonda bwe yakola okuyita mu Yesu Kristo eri obulokozi bwaffe. Ayagala abantu babeere mu kizikiza, abantu bafiire mu butamanya. Ayagala abantu bazikirire mu butamanya nga tebawaddeyo obulamu bwabwe eri Yesu Kristo. N'olwekyo Setaani akola kyonna ekisoboka okulaba nga alemesa omulimu ogw'enjiri ogenda mu maaso. Ne twebaza Katonda nti ku mwami ono Greg, oluvannyuma lw'okusaba n'abooluganda bonna abaali bagatidde wamu naye okukola omulimu, mazima ddala Katonda yakola ebyamagero. Projekita neddamu ate neekolera ddala bulungi okutuuka okumaliriza. Mukama waffe aweebwe ekitiibwa. Bassebo ne bannyabo, ndi wano okubategeeza ti Katonda awulira okusaba kwaffe. Katonda si muggavu w'amatu, awulira, era bwe tumusaba, bwe tumukoowoola atuwulira, kubanga tuli baana be. Geraageranya ffe abantu ababi abaayonoonebwa ekibi, naye abaana baffe bwe batusaba tubawa. Omwana ayinza okugamba nti taata oba maama ondeeterayo omupiira ng'okomawo gy'ogenze. Era omwana oyo aba n'obwesige ti omuzadde agenda kuleeta ekyo kyasabye. Era tusala gonna okulaba nga abaana abo tubatuusaako ebyo bye batusabye. Naye ffe tuli bantu abaayonoonebwa n'ekibi, naye Katonda ataliimu kibi yatasobola kutwanukula, yatasobola kutuddamu nga tumusabye ekintu kyonna bwe kiba nga tekitujja ku mulamwa. N'olwekyo Katonda waffe bannange ayanukula okusaba kwaffe era afaayo nnyo gye tuli. Amiina. Kisoboka naawe okuba n'okutya nga Greg kwe yalina, nti ddala Katonda asobola okumukozesa mu mulimu ogw'enjiri. Amazima gali nti asobola nnyo Mukama waffe. Amiina. Newankubadde nga tuyinza okulabika nga abanafu, wulira, newankubadde nga tuyinza okulabika nga abanafu oba abatalina bisaanyizo, naye Katonda asobola okutufuula ekyo ky'ayagala. Amiina. Oba yakozesa ne Musa okujja abaana ba Isirayiri okuva e Misiri, so nga naye ngamba Musa yali yeewolereza era nga agamba nti tasobola. Yagamba nze ndi musajja munanaagize, nanaagira, sisobola kwogera bulungi, n'ayogera ntya ne Falaawo nsobole okumumatiza ate abaana bo Abayisirayiri badde mubakusinze. Ne Katonda n'amugamba sinze natonda bakasiru, sinze natonda abaggavu b'amatu, bwe mba nga nze nabatonda
kyogamba gwe sobola kukozesa ng'abuuza Musa. Naawe andaba era mpuliriza. Katonda ayogera naawe ng'agamba nti ebyo bye weewolereza tebirina gye bikutwala kubanga asobola okukukozesa. Amiina. Eri abantu bangi beewolereza nze saasoma era asobola kubuulira. Abalala nze nakulira wala nava wala ani ammanyi n'ensonga endala nnyingi siina nsimbi n'ensonga endala nnyingi naye bassebo ne bannyabo nja kubategeeza nti Katonda asobola okukosa newankubadde mu mbeera gy'olimu era ng'olaba nga tasobola kukola. Nze neewuunya waliwo omwami yali muzibe w'amaaso nga talaba naye n'abuulirwa enjiri n'akkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we era n'ayagala nnyo okubuulira enjiri newankubadde nga tasobola kwesomera Bayibuli kubanga amaaso gaali masibe. Naye ekiyakola nga kye kino yafuna Bayibuli era ng'asobola okugamba nti nsomera wano ne wano ne wano. Ye kyeyakolanga ebyawandiikibwa ng'abikwata mu mutwe era nga bw'aba abuulira enjiri akugamba nti bikkula wano mu kitabo bwe kiti essula bweti n'olunyiri bwe luti. Bannange n'abuulira abantu enjiri muzibe atalaba naye gwe Katonda akuwadde amaaso galaba bulungi. Wayitako ne mu ssomero osobola n'okusoma bwino. Oyina n'amagulu otambula n'emikono. Obwongo bukola bulungi. Naye n'otandika okugamba nti nze sisobola. Wulira muzibe oyo bw'atusoomooza okusoomooza okw'amaanyi. N'olwekyo kino kye kiseera kyennyini ekituufu. Buli muntu yenna okusitukiramu n'akola omulimu. Awataliiwo kwewolereza, awataliiwo kwekwasa nsonga yonna. Kubanga Katonda asobola okukozesa n'abo b'otasobola kukkiriza nti basobola okubaako kye bakola. N'olwekyo Katonda waffe ayagala tumusabe bwe tuba nga tutuuse mu kusoomoozebwa nga Greg ono bwe yakola bwe yali ng'atuuse mu kusoomoozebwa ng'akola omulimu gwa Taata ali mu ggulu. Bassebo ne bannyabo abalabi baffe abalungi nga tukola omulimu gwa Katonda tujja kusanga okusoomoozebwa agogo mazima. Tujja kusanga okusoomoozebwa ng'oko Greg kwe yasanga bwe yali ng'akola omulimu gwa Mukama. Naye okuyita mu kusaba tujja kuwangula n'okukirawo. Amiina. Teweerabira olunyiri lwaffe olw'okujjukira olwaguddewo obubaka bwaffe olwagambye nti kubanga buli muntu asaba aweebwa so ate n'anoonya alaba eyeeyanjula aliggulirwawo. Matayo 7:8. Osobola oddufuula olunyiri lwo olw'obulamu obwo nga olusoma n'olwejjukanya bulijjo na bulijjo n'olukwata ne mu mutwe kubanga lusobola okuyamba mu kiseera ekizibu nti buli asaba bw'abanga alina embeera gy'ayitamu Katonda amuwulira era amwaniriza ate n'amwanukula. Pozi na kiro kikulu tetugande kukyerabira. Kituufu Katonda atwanukula naye Katonda asobola okutwanukula mu ngeri zonna nga ye bw'aba asiimye. Okusooka Katonda asobola okutwanukula nga bwe yanukula Greg n'akolerawo. Ate asobola okutwanukula n'atuddamu nga wayiseewo akabanga gamba myezi, mwaka oba myaka n'akuddamu naye nga wayiseewo ebbanga ng'oluusi wabirabira n'okubirabira oluusi wabivaako. Ate asobola n'okutwanukula naye nga agambye nti nedda nga tazzeemu ekyo kye tubadde tumusaba kubanga ye alaba wala, alaba enkomerero okuva ku ntandikwa. N'olwekyo oyinza okuba oba nnyinza okuba nga kyensabye kigenda kunsuula mu ntata, tekigenda kunnyamba nga ye bw'alaba kigenda kundeetera bizibu.
kale no kyava agaana okukimpa naawe aba akuzeemu. N'olwekyo mu ngeri zonna Katonda ng'atuzeemu tumuganye kubanga yamanyi ebisinga obulungi okusinga ffe nga bwe tulaba. Era bwe tuliba tutuuse mu ggulu ne tumubuuza nti naye taata bwe nasaba kino nga tewanziramu wannanga ki? N'alyoka atuddamu nti mwana wange laba gye wali ogenda okukomekereza singa nakikuwa. Abamu tusaba ng'ebintu bye tusaba bigenda kutujja mu kukkiriza. Katonda n'agamba nedda, ono omwana wange ow'obulenzi oba ow'obuwala sigenda kumuwa kintu kino kubanga bwe ndaba mu maaso olugendo lwe kigenda kumujja mu kukkiriza. Kale no kyava agaana okukikuwa naye otuuke mu bulamu obutaggwaawo. N'olwekyo Mukama atuyambe atusaasire okubanga buli tutuuka mu kusomozebwa kwonna nga tukumugwe oba mu mbeera za bulamu bwaffe obwa bulijjo nga tutuuse mu kusomozebwa kwonna tetwerabiranga okumusaba kubanga mweteefuteefu okutwaniriza era n'okutwanukula. Weewaawo saba Mukama akumpere nnyo omukisa nga tuloza ku bigambo ebyo ebikulu ebifaanana bwe bityo byongere okutuzzaamu essuubi n'amaanyi nti naffe bwe tunaagenda eri Katonda ajja kutwanukula, tajja kutugobera bweru. Saamiina nnyo, amiina. Saba Mukama akumpere nnyo omukisa. Kale katuweeyo okusaba nga tumaliza ekyokuyiga kyaffe kino eky'olwaleero. Katonda waffe omukulu ow'ekitiibwa w'omukulu ogulumizibwe oweebwe ekitiibwa emirembe gyonna kubanga osaanidde. Tweyanzizza nnyo Mukama olw'omukisa gw'otuwadde okubeera abalamu. Tweyanzizza nnyo Mukama olw'omukisa gw'otuwadde kula ekigambo kyo. Otugambye mu kigambo kyo nti bwe tunaasabanga ojja kutwanukula. Taata waffe tubeere otusaasire, tuyigirize okusaba mu mbeera zonna kubanga oli mweteefuteefu okutuddamu era mu ngeri zonna nga ggwe bw'osiima. Twebaza erinnya lyo Mukama olw'abaddu bo n'abazaana bo abalaba puroguramu eno era abalaba ne TV eno. Saba Mukama obawa omukisa. Yongera obugabirizi gye bali. Yongera obugabirizi mu byonna bye bakola n'enteekateeka zaabwe zonna. Nina okusinga ennyo saba Mukama abo batannaba kusalawo ku kwetwalira ng'omulokozi waabwe era Mukama w'obulamu bwabwe Mukama mbasabira Mukama bawe okusalawo okutuufu, bawe amaanyi n'embavu okutuuka ku kusalawo okufaanana bwe kutyo okwetwalira ggwe Kristo ng'omulokozi waabwe. Tuwa olunaku olulungi gootaanya amaanyi gonna g'omulabe Setaani. Abo bonna batawaanyizibwa amaanyi g'omubi Setaani mbasabira Mukama omukono gwo ogw'amaanyi gwe bakomeko bawulire emirembe basumululwe. Ate abo bonna abalina okusomozebwa kwa buli ngeri omuli okufiirwa omuli endwadde n'ebizibu ebya buli ngeri Mukama mbasabidde nabo basaasire era obayise mu mbeera zonna. Beera munaffe olunaku lwonna ogulumizibwe Mukama oweebwe ekitiibwa ate naffe tuweebwe omukisa bwe tusabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina, amiina, amiina. Saba Mukama abampeera ennyo omukisa abaagalwa abalabe baffe abalungi era nsaba mweyongere okugenda mu maaso nga mulaba ne puroguramu endala zonna nga bwe ziteekeddwateekeddwa olunaku olwaleero. Mukama abankuumire era abampeera ennyo omukisa. Sigadde nga nze Kwizera Lowell omuweerezaawo ate omuweereza w'enjira Mukama waffe Yesu Kristo nga nsinzira mu Seventh Day Adventist Church e Gayaza. Mbeere bulungi, Mukama abeere wamu nammwe. Amiina, amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.